Abantu abatannategerekeka basaddaasa omwana Abbas Mulindwa ow'emyaka 3 ng'ettemu lino libadde ku kyalo Buwali ekisangibwa mu ggombolola y'ensangi mu Town Council y'Ekyengera mu Wakiso mu kiro ekikeesezza olwaleero. Twasanzewo kaveera akakutiya nga tulowooza oba kumbe yabaddemu wano. Naye nga kiteeberezebwa okubanga abasawo Abaganda be baamuse. Poliisi ekoze omuyiggo n'ekwata abantu okuli Hadija Namale, Kasule Abbas n'abalala nga kigambibwa Namale aliko omulenzi gw'ayagala amanyiddwa nga Yasin Lubega nga wa luganda lw'omugenzi nga yamutegeeza ng'omwana bw'ali owuwe ekitaamusanyusa n'asalawo okugenda ew'omusamize eyamulagula okutta omwana ono. Rehema Nalubega nga yesenga abadde akuuma omwana ategeezezza nti olunaku lw'eggulo Namale yazze ku dduuka w'akolera nga yeeraguza nga famire ye bwe yabadde egenda okufiirwa omuntu ye kye yawakanyizza nga teyategedde nti yabadde mu kkobaana ery'okutta omwana. N'alaga ng'empewo simanyi eby'emizimu ebimukutte n'agamba wamwemba amasimbi mugenda kufuna obuzibu, amasimbi mugenda kufuna obuzibu era wamwe waliwo agenda okufa ne mugambe waffe tebiriiyo ebyokweraguza. Ayongeddeko nti omwana eggulo yagenze ewa bannamale okuzannya ne banne kyokka akawungeezi teyazzemu kulabika kwe kuyisa ekizindaalo nga bamunoonya nga batuuseeko n'ewaka wa Namale agambibwa okuba mu kkobaana ery'okumutta naye n'ategeeza nga bwe yamulagidde adde awaka. N'agamba mu nsonyiwe omwana ali mu kikutiya. Kati ng'oyo bamuteeka ekkalabba aveewo kuba agenda kutabanja ate oba agambye yakatta basatu. Poliisi y'ensangi ng'ekulembeddwa DPC Rogers Chebene enkya ya leero ekomyewo mu kifo awaakoleddwa ettemu okwongera okunoonyereza era waliwo omukyala gwe batutte okubayambako. Wabula poliisi oluvudde mu kifo kino abatuuze baliko amaka g'omusamize ge balumbye nga baagala abalage empapula ezimukkiriza okukola omulimu guno. Nga kiteeberezebwa nti abasawo Abaganda be bamukoze eki. Naye buli anajja n'ateeka wali ruumu ng'ayingiramu akola busawo Buganda. Kyokka ono abalaze ebiwandiiko kwakolera n'avumirira abamulumbye. Naye bagenza otuuka wano ng'ebiwandiiko byantu biina tuli kubulira nti ate lukumyemu omuliro waliwo omusawo w'ekinansi gwe bagenza okukola ki okumenyera ennyumba mutuyambe. Mmeeya w'ekitundu kino Mathias Walukaga avumiridde ettemu lino n'aweera okukola ekikwekweto ku basawo ab'ekinnansi abafere. Abo bwe tusanga nga bafere beenoonyeza byabwe gonna ngenda kugaggala. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirwango Patrick Onyango akakasizza ettemu lino era nti okunoonyereza kutandise. Okunoonyereza kukyagenda maaso tusuubira nti wiiki eno tujja kutwala fayiro waffe wa gavumenti wiiki ejja tubatwale mu mbuga z'amateeka. N'okuva Emityana ku kyalo Kikuumambogo abatuuze baguddemu ensisi omwana gwe bamaze ennaku 2 nga banoonya bw'asangiddwa nga yattibwa omulambo ne gusuulibwa ku nsiko. Omugenzi ye Samalina Muyomba nga nnyina Edison Nalutaaya amanyiddwa ennyo nga Maama Samali omufumbi ku ssomero erimu agamba nti bwe baali bagenda ku mulimu yagamba abaana b'okumukulembera n'abavaako emabega kyokka we baatuuka mu kifo ekiziyivu abazigu ne batwala omwana omukulu. Agamba nti yawulira muwala we ng'alaajana n'ayanguwa okubatuukako ng'omuto yakandanga kumusongera mu kisiko munne gy'atwaliddwa. Nayita maama kwanza nammwe temulwana mutambule enzija mbantuuse wali ngenda owulya omwana ng'ayita omulundi ogusobolengedde wezzeerejja nti maama. Agamba nti okuva olwo babadde tebaddangamu kulaba mwana ono okutuusa lwe babasuulidde omulambo mu nnimiro okuliraana amaka gaabwe. Bwe yamaliriza nazza n'ateeka wali. Naye bannayo yali falumbo kyoyo. Amyuka Radis w'Emityana Prosi Mwanjuzi atuuseeko mu maka n'asaasira ab'eŋŋanda kyokka abantu ne bamusaba wabeewo ekikolebwa ku basamize abeeyongedde mu kitundu nga n'enkola zaabwe si nnambulukufu. Lwaki batukabye kwenkanidde awo? Abawaggulu mutuyamba amasabo gaveewo. Era tugenda kumakinga sure abaabikoze bonna bakwatibwa n'eyabatumye naye ng'akwatibwa. Nenjagala okukubira abatuuze omulanga tukuuma abaana baffe. Nuliat Namagembe ne Lukkakajiri be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.